Okay, tubaniriza abalabe abalungi abali wano ku Cookie Promotions nate era tukomyewo kubanga tukutuusaako ebimu ku ebyo ebibeera gy'otabeera ne byotasobola kuwulira fe tubikutuusaako wano mpolampola naye era nga tetunagenda maaso anembi okutegeeza first okusubscribingako eno channel n'okunyiga akakadde kolabawo wansi okubeera nga weekuumira mu kumanya nti bwe tubaako kye tuteekayo obeera yinza enno mpolampola nofcourse okutuusako byonna byogenda okubanga olaba olunaku lwaliro oba okuwulira teri mulala okuleka nze muno gats eyewayo kubanga nyingirawo ne exclusives okitegeera nsi abantu bonna bonna mu biti ebyenjawulo nate olunaku lwaleero anoonyezaako ku musajja wange omukwano gwe gubonyabonyeza akoze buli kisoboka tumulabye atambudde n'ebipande aguze ensaniya yekubyeko zitatu naye nga ekisinga okwewunyisa gyasindika ebintu enamba y'essimu tagirina nga twebuuza omukazi ayogera atya naye nga tunagenda wala kumanya ki kimukozesa ebyo lwaki atuukawo ng'omuvubuka alabika obulungi yandibadde asobola okuba n'omukyalo omulala oba omuwala yenna omulala yesiba ku mukazi omwo alaga nti tamuliiko kasooka tuzeko tugende mu maaso omukulu Star Bon MC amanya lidauzi MC Stable ni kaya daru bawa wini mbabazi akotokera biranga ne wendi bamfumba bawa wini mbabazi atali mugate ati zeze bawo ne wali batana yange mu kiwandikanga ku MC Stable ni kaya daru bawa wini mbabazi wini mbabazi ne wali batana okawandikanga bawa wini mbabazi nenga yanakiriza omukazi nga kuba okusinzire kitulabako omukazi talaga nti akkiriza kale ye ebyokola bimunyumira okugeza ng'omugulira ensaniya okutambula nga weetimba ebipande bimunyumira naye tekiraga nti essaawa yonna asobola okuba nga akuddiramu omukazi yenna nga bamukwana asooka kwematira ekyo kyo kijja tebyakkiririza kiddayo yeematira naye yeematirira kwani kuba kati omanyi tosobola kwana mukazi oli kuwa naye nga ali ku 5 nolowooza nti akumatira bwematiriza eba just green light eba red light actually red light goli wa traffic kati eyo simba ekozesebwa mu kwana okwana omukazi pakati kati elaba MC Stable egwe olinga ku 1 oli wini tumula ali kunga ku 5 ekitegeeza kakwekyo kikotera okwogera levels batia yawasooka otunulire just physical appearance kati nagenda mu nsigadde ebitalaba make up njala ntambula kati gwekikuleetera ojjawo ndowooza okulooza tunakosookera nga omukazi akwagala obeera muti jozeemu tambulira ku booda ate kati wuliriza enviiri olwakukola ripeya omukazi aba alina okyusa enviiri buli oba buli bwanga wiiki nga bbiri ekinene nyukageze ngaoli mwavu tofaayo omukazi oyo okumumenti oyambala niigiina uliriza omukazi oyo kumumenti ng'olowooza ewaffe tuli baavu ebijja byewaffe osobola ogenda n'emitunda ogenda kweta maamawo ajja mukukwanire ogenda sisitawo omanyi byesaddaasa okulaba nga namugulira olusaniya gwosokola olusaniya lw'emitwalo 23 wayawuliddeko omukazi olusaniya bwe bagambye bukyanga abawo yatalagako olusaniya olwange oluva ewange talulyangako njagala kumanya ojja bendowooza yokulowooza nti osobola okwana mbabazi kubanga nkuba mukazi mulungi omukazi nga wakubye nokeera enkya n'omutuukirira notandika okumukwana nakuyisa mu prosesi nokigusa ati nange ndi mu prosesi kati kyogamba wagenda omukwana yakutera prosesi gyolina oyitamu okukigusa teyanteerawo neera steps zimanyi zoyitamu ngaokwana omukazi kusooka mugulira nsaniya kusooka mugulira n'olusaniya ki ekyenjawulo obunyibabazi kyalina gwe kyolaba muli ekikuleetera okumwesibako okumwekwatako olaba nti kale awevamayi kwatanakudiramu just tumulaba kwabaza evidiyo gye nakalabako emu ng'agamba naye tukoze tutya omusajja ono munyambe mutya kitegeera katulaba obunyimbabazi anjagala omukazi oyo anjagalaokubuuza kyakwagala amaaso ge ngalaba omanyi omuntu ng'akwagala amaaso ng'ogalaba okusegeera ate mukazi mulungi okusegeera bulungi kali ate omukazi oyo kumanya njagala era nze ndi musanyufu okubanga yavuddeyoko yo tv jabaddeakola nsonga kyekusanyusa ate wakuliwa emikono wabaddewo ababadde balemesa olaba didasyo yakola mugalasi badda nemesa
kyogamba ditacha naye omukazi simanyi nze mba nkulimbi naye abadde ateekawo embeera abadde ankuba ekikomo ditacha obijjawo nze mbiraba ate kati gwe okwana omukazi nze mba kati wali ofunyeko wano nwanne Winnie kangeze mugendako nga ku date wano mukubirako simu namba esigiri era kyekindeese wano kubira mulanga amundabindeko n'ofuna ku namba ebambi walumulabyeko physically physically namulabako naye tetwogera era newendatuuka ku Galaxy nabuuza nimba baziyani ditacha yagamba atya yakuba ekikono kutolaba mbadde nga mpeerezaayo ebintu ng'akola ne zi vidiyo naye nga yakola vidiyo ezigamba ateekawo embeera eremesa ditacha walafunyeko odendogano ditacha nolaba nsonga ki tanjagaliza ndi kati sakwogera olwatosakwogera namuntu nga takwagaliza oba okiraba ditacha tanjagaliza mukazi oyo era abadde alina n'akakazi akamubakinga eno ebbali kali kasindike kamubakinga era nze lwaŋŋambye nti Winnie Mbabazi afudde ku Galaxy essanyu neriizi gyofeena wagezaako mutuukirire okumunoonyako simanyi gyengenda kumufuna simanyi gyengenda kumujja ate no ku Galaxy eno kati wembadde nkyagalira ku Galaxy nti mbadde nga nfuna engeri gyemutuukako naye kati yavuddeyo kati ate sina ngeri gyemutuukako naye ate abadde bamupokera omugambo tebakyaliwo kati walifunyeko kangeze nga bakyalibe abamwetoolodde busobola okubanga kangeze oyitiramu sina gwe nsobola kuyitiramu era mbadde nkoma ku geti ya Galaxy ate okumanga ditacha tanjagaliza yateekawo ne reference nti omala akasajja akambadde esaati eya bbulu akuviiri mu kasibe wallahi sikulimba yakiteekawo era asikaali yaŋŋamba the next time we see here we are going to take you to jail. Winnie Mbabazi yabitegerako ebyo samanya era mukazi watu yafuba bafuba okulanga tebabimumanyisa ye tamanyi lwaki kubanga ye yayagala ntukeyo tulaba yatuka ne time egamba nti njagala kulaba sitapo I want to see them sister nga Winnie yagamba billa video ngenda nyo nobadde obikola okumugulira ensaniya wetimba ebipande nga tomwera takulabangako yembo omuntu tandabanga kumbadde nga oloza busaniya mbadde nga ntwalayo n'ebintu ebirala surprises ninga soko bitumenyere wano kamera bitu kyebira natwalayo olugalo buno bagula ku Kusegera ogumu ekitundu mutwalwa kananaawe nze nabugula ku Kusegera netwalayo obugalo Kusegera netwalayo dazini ya Nika oseka Nika za Yarisoni za bei gaya maaso dazini ziba 12 okay nga zonna ziri mu kale ezifaanana size nze namulaba engeri gyalinamu amabina bwati nika ze nagula design zaali za white nga ziriko obutima bubiri emabega n'akawanga mu maaso kano kaddenja hataali kebakozesa abawomera kati nga bonna bonna bufaanagana nembukwata Kusegera 12 n'obugatto ku tugere maaso Kusegera netwalayo wiigi asibe enviiri wiivu ezo zebagula deni omukazi ebiviiri ebyabakazi nabyo nabitwalayo Kusegera kati alina ekipale kyayambala ekya brown awo ngenda kuwoleza ekifaananyi oba ekipale kyayambala ekya brown ekyo ne kagundi actually bino byeyayambala nga ali ku Galaxy ebyo kusimako ku gundi zinawadi ekitete kyeyambala zinakituusa kitegezakutuukako naye nga bibaddewo ebiralalala bingi kati bino ebirajo z'omugulira kugeza nga wiiki obugatto walunabiko abwesunya nabulabamu oyo omuwala badde akola ku Galaxy omulala ekitegeze tebabituusaga tebabituusa namulako ne kanneekera esimu obulala buno bagula nako tokalabangako nakalabamu oyo omuwala omusingi nga yakambala oza kino kikulekawa lwaki osigala okulabira ebintu byonna nina okusigala nga mbikola kuba omukazi mwala kesitadi singa onakulukira ku makya Winnie Mbabazi nakutula bwati maaso nakugamba njagala uŋambe njagala omatiza okukwagala bigambo nga 5 bigambo kibesobola omugamba wano bigambo bisobola omugamba afutudde mu maaso Winnie Mbabazi kwagala nnyo siri kukyawa
byebyo katayiza okuloza ebyo biri nno mu musajja abimugamba omusajja abimugamba naye alina osooka n'atunula mu maaso omusajja kyabimugamba ebyo bigambo tebirivaawo pakapaka tujja sigala tubyongera kati nga omuvubuka ali mu gwano in case singa tatunagikulazeeko tatumbala jakuja kutatu eyo later on naye okasuka tandikirawo wajawo ekirowoozo ekigamba nti kawulukube ku ttatu kati tatu bwokiranga ku makya ng'olina omuntu gweyagala nga takwekulisizangako ttatu manya takwagala kati siwini mbabazi mwagala n'omutima gwange gwonna era kyobola tetunajekula ekifaananyi ate ngenda nakwongerawo wali eyerinnya li waliwo okubako kifaananyi wali nekubako kifaananyi kiri wano etegeza twasooka mwebuuzaako nze nayagala mu surprising alabe nti omukwano surprising mubiri gwe yes kati ekyo kyokka kyamugonza gyali yagonda naye obuzibu kufuna ngeri gye mufunamu gyali olowooza yagonda obagotogerako naye kumanya nze kyemmanyi yagonda buli ngeri yonna yagonda ekyo kyenakola zoyina eri Winnie Mbabazi provided wamufuuse kapu muteeka wakafu togamukiriza kola ajja okola ajja kukola sikirina mwesibu naye njagala muteeke wakafu so bwekiruubirwa kyo kyakumufuula home wife yes kuzaalira abaana ayozenga engoye zange mponye badobbi amponya okulya mu woteeri kale bingi munange olowooza onasobola okumumaintaininga kiyinza okuba nga alivinga high standard of living njagezaako waffe tunayobutakatake ebijja njagezaako omuwala abaana bala bangi kyemmanyi bala bangi abali abegumba abandyagadde okubeera mu mukwano naawe oba okubeera bagafrend toli wiri kubawa mukisa okuwulira kiba gye bali nga olirako Winnie Mbabazi ono kulaba engeri ekitu gyekitambulamu anti kati nze sibalinaako basobola okubeera mu mukwano nange naye nga nze siri mu mukwano kubanga nange ndi mu mukwano ne Winnie Mbabazi naye nasooka kubanga naye tali mu mukwano kati nange manyi kyoka nange tali mu mukwano kati nange ndi mu mukwano ne Winnie Mbabazi era nabo babeere mu mukwano valentine ewedde wagezaako like okumutuukirira okemera nokuteekako valentine nalwana nali nkyafuna magezi kusala luwembe engeri gyenyinza okolaki gyenyinza okumuwamu ekirabo naye magezi gambo otigira omwana natandika okuba naye mulaavu mwaka kati oboboga omwaka paka ku valentine tewalabanga egyomutuukako muwakyalo kya valentine paka kati sifunanga ngeri omwana nakutwala nti oli serious mugamba tofuna mukisango osobola nopakemba wabweru wa galaxy wangalo osobola opakemba wabweru wa galaxy nomulinda ate kati bangobayo wabweru batekawo ne reference boba wakana tugende ku galaxy ffenna nyimirirewo kukyakula abapoliisi kadenge wezisimba bangobayo singa nakulukira ku makya Winnie natulagamba baawe namugjawa amanyino naawe osala ebigambo anadasebo tomanyi taliyo kirimu ekiti kyangu bwakeera enkya nagamba nti bawewo nze Winnie Mbabazi engeri gye mwagalamu bagamba ogambi Winnie omanyi mwena ngenda baagala babiri obulayo obulungi ali ku promotion tuli wano mpolampola tukyafunamu emboozi wano n'omukulu ali mukwano n'omu ku bakyala omu ku ba best female radio presenters mpolampola banyawanzedde omukwano nga era bagambye tumulabe nga yeetika ebipande nga agezaako okulanga omukwano gwe mpola so okay so omukulu nga tukyagenda mu maaso omuntu yalibadde alowooza omuntu omu ayinza okulaba nti omukyalo ayinza okuba kitegeera ate kati apparently mu tradition yaffe wano mu Uganda binamu endowooza nti omuvubuka takirizagana kiba kiva omuvubuka okwagala omukazi amusigako emyaka kankubuulire ekintu kimu laavu teriiko ebyo tewuli akagambo kano abakabazungu akagamba just a number is age
ba age your age is just a number. Ako wekati tokawuliranga ate tujja tukopa bazungu andi kajuki abakazi bakadiwa mu okusinga abasajja ayo tobifaako bwada akaddiwa nga nkwatira gundi tebife nakebyo nga akaddiwa biki mukazi ngenda muteekamu ssente. Kati ekirala omujasobola okwebuuza okulaninga otya omukyala nayo okulaninga okubanga omulinyisa ekibiri ebyotambulatambula ku piki mukulu omusana mwene kuba yenfuufu omukazi nga akwagadde aguma nawe mbuli embeera yonna omuwala nga omukyala nga wini akyalimu yebya yogamba nti nguma tusinge olwedde abadde alina kaliya ye nawe etuuse bwabanjagadde asobola oguma ngomanyi abakazi abagagga abakazi nga omusajja yamufumbirwa mugagga naye nayenda kuwa booda anti olwedde biri ababira kati nawe nembabazi yabiraba goloza abasajja abagagga tebamukwanye kati bangi bamukwanyire naye kati yetagire ku kintu ekipya mu bulamu bwe kusegira kati booda ngeyo tagirinyanga kakafoofonekamukuba kusegira mutugenda tamanyi nti omuntu asoosula kuko kunjala kale njagala mulage ku bipya omukazi ayagala bintu bipya amanyi nti abantu musobola ogenda mu wino nemulyayoko ku mmere nemulyayoko eyebbanja ne baba banja kale ayagala ku bipya ayagala omutegeko mu nyumba nga mugeti temuli asikaali oba lwisa ennyumba webinti asoleko ku musigala anyumyako ne bakazi banne abantu abakazi bagala bipya omuntu mwena ekintu ekinjawulo nga kipya. How far are you willing to go okulaba nga win omufulawo? Nze nkubulire nja kukola buli kintu kyonna ekyetaagisa wini newangamba nti kola kinkikola teka wanga oyo omukazi agenda beera wanga ebyo muliko obusaali simaali kimukirasi ebyo byonna muli muwuji wanga bwemwetoololera tactics kizotegese okwongerako kwa kati bino byodde bikoze tebikoze byodde byokozeeko byonna ebadde nga waste of time already ebirabo byomusindikidwa byatwala babyambala ensani yatulishuba yazirya bakuteekako actually mundi recent order ku Galaxy tactics kyendala zoyina mu bwongo zolowooza okuimplementinga okulaba nga omukyala okusembeza kumpi naawe. Kati nkubulira muganda wange ekisookera ddala surprises nkyaleeta enkyagula kyakubiri buli wendabanga wenaalaba nga eyo zonna tazikkiriza nze nkubulira buladi ngenda kwetemako omukono agulale tokipise nnyo ati nzigenda kukola buli kimu kyonnaawo okipise nnyo nina nesuubirire bwemuweereza ku tiktok messages taziddamu naye aziraba zindaga siina ekyo kinzizaamu amaanyi. Omuntu osomuweereza message n'atagira nenze kirungi aziraba wadde kale taziddamu kati alabika essanyu lingi anoonya kyazzaako takiraba anoonya ekigambo kyawandiika takiraba akinoonya. Anyway, before nga sinakuleka kugenda maybe osobola olina obaka bweyagala okusindikira wini ate tunamuvaako kwabesonanya yatakolinyo katini nga sinakuleka kugenda osobola omwaka okulumusindikira wini sima oba nzikirizibwa okufuka okkirizibwa sebe okufukamya wini mukwano wini mbabazi abadde akola ku Galaxy nzeye mu sister bonekalidde alubba wa wini mbabazi mbadde esawo bakabono okutuukeko mukwano nze ngenda kukola buli kimu kyonna ekitaagisa okulaba ngaonjagala ngenda kukola buli kimu newuŋŋamba kinja kikola newuŋŋamba kola kinja kikola era abantu abali eyo saba munyambe bwoba ngwena ku namba ya wini mbabazi nsaba ogiddeko naginoonya nembula bambi muwala mwagala nja kukola buli kimu kyonna ekitaagisa abantu mwebale nnyo abadde nga basonda netusonda olusaniya netusonda ebirabo buli kimu abadde nga bateekako akasente kumimbeebaza naye era nsaba tusonde omukazi ono tumufunze tumuteeke ewaka basaba bannaye kuki promotions mwena mukwatire wamu gavumenti munyambe buli muntu yena ali eno buli gwe kikwatako nyamba tusonde tukwatire wamu munimbabazi mukwate muteeke ewaka anjagale paka nga ngambye nti emusisita bwe nairabi. Thank you so much. Okay, oyo MC Starbone Kalidalu okitegeera nga atusaba tumukwatireeko wamu mpolampola yakasula obubaka wini okutuuka basika omusajja muyambi newomuwayo deeti emu mwogeremu mwekwemu bifaananyi osanga anakkakana newajjako ewaka anaasobola emizigo
anasobola omizigo n'okubuka ennyanja nze ndikusaidiyo the boy child must shine between kipikire ewange naye baako kyonyamba but of course awino wako ewa kutuseko bambi musajja waffe n'omwayo date mukali n'omukyala ke waka mundi gumunga wasabye esoka tuzitambuze kati nnyo nga tuvudde ku win gyatwogereko ku nsonga ya kyaliwo eyalwala oba mukyali gakyali sirishua ono pasita yali yazimba eriiso amazi kulako nina musajja mukulu najja agenda alwala naye mutalabikako wantu wonna wonna ogenza okumukyalira ekyaleti abantu abamu okulowooza nti oli musajja wa ntima toyagaliza olina efulitizi olina fitina anti kati era entima teryandibaddewo wansonga munnange nange esinza yakola ki eyamulwaza omuntu yenna ngaakyogedde bwati abaana nekirala abantu bali engeri gikindi si connect zenga nze kusaidia yange kirukingamu konya amalada bindayo ti tuwalabe wano sebo wano juzi ba ani junior tamale junior yagude kabenje nga bakamala kufuna rakas ne Don Chris Don Chris yasodonuko basosodde n'omuyamba ekitegeera nga badde balina rakas so I think ubogeno mukyala kyantegereza mbeera mbi naye kuwa to the TikTok family abantu abalala bakukola kukuna what can you say because abantu bafuna different ideologies bongoba kitegeera baze palana nibalowooza omusajja tumwagalira kuddala biza n'obutakira ku makyano gyelayo mukuzika siti simwagala kuba talina kibi kyeyanyamba naye ate nze nga kusaidia sayagala public emanye nti ntwala obuvunanyisa naye nga I took the responsibility naye n'omuntu gwe nakonekitinganga naye mu family eyatuli mulala naye ne tuli bulala yennyini teyamanyako ate nange namugamba tukola ki tubako kugamba naye ate nga n'obubaka bwe naweereza kozi nga ye teyabutuusa naye nga naweereza omubaka ne mugamba tubako gongamba nkigereza omuki obubaka naye nga muganda ne mugamba muganda ngwe mwagaliza okuwona okulungi naye nga natuusa obubaka nawako kyenaweereza kyenali nsobola bwe nabako kyenaweereza kyenali nsobola nensaba mu ddiini yange neŋamba katonda wamukumanga mulamu comedy industry online esigala nga yaki yamaanyi because wabeerawo competition because kati wabeera nga taliiwo banga alwadde kitegeeza tajja kubaako kyaproducing asanyusa bantu ate nange ejja kuba nga singa muntu gwemutingana so competition eyo weebaawo your talent kigaziwa of course entertainment industry eba nene because unaakasuka nolinga akasuka kubanga oba olaba tekakikayiza akapya nolaba nogamba kalatenzi nina okulowooza ekisingawo kati mukiproducing naye naafunga so kati nasaba abeewo nga mulamu era abeewo nga atambula bulungi era abeewo nga alaba bulungi kinali nsaba abeerewo because competition kiba kirungi nnyo through the talent so naye n'obubaka bwe natuusa era nabuweereza era nakollectinga n'omuntu era omuntu oyo mbadde nsaba taata era kumulenzi toyogera tobako bwogamba oba yegwe nasigala nkonekitinwasigala omukuzako okulaba ye omukulu nabuuzanga actually nakubanga essimu every after 3 days kati for matters of updates mutandyagadde okumanya ye ali mumbeera kisawe so far okusinziira ku bitrendinga ali bulungi era eriso liraba bulungi yazizeo bulungi everything is well tugenda kutandikirawo twako teeza mugenda kuddamu okulamu no okyendamu kisuubi asini agenda tandikirawo yakoma watandikiddewo yakoma gye kati obwongo buli refreshed agenda producing ebyakabi nange ndabe kikyakoze nyongereko so ekitegeeza apparently tetulina we should not even have a thought of seeing you guys working together any point kigenda kuddamu nemufuna gigi ngaebawa sente nga batandika kukola nabiri ekisoboka ate era ne gigi naye ereba ekimanyi nti tetukwatagana bakyere so pozi mwena kataika panako yagala ogamba abannauganda kangende tandikire ku lutalo lwange olw'okunoonya wina embabazi era wonsangiddeawo tuli mu kuba bipande ebirala tugende kate mugera munoonya gye yazze wakati abantu baffe badde nga batuyambako basoma kati ogenda basonzaki genda kutuula ku mmeeza togamba nendikaze wagula nazo bazikusondera
twasonda munnaye kati nze nsawo gatto buli kimu abantu bange basonda ku namba y'essimu 07628339 oli ateekako akasente nemubuuza nti gwani tinsabuddala nti ye njagala omukazi tumuleete ntaddeko awo emitwalo 10 ntaddeko etaano wadde nga basonda. Anyway, ffe tukwagaliza bisinga okuva ku promotion mpolampola era naffe wini wetunamufuna tujja kwogerako netufabe kikyalowooza mukuwayo omukisa okuba bbaawe ngawe omusabye batufuna ndoza tugakwa tukuleekeza tujja kunonyako later on eyo mu future tulabebwentuusebonyako bannange. So for now ndowooza byebyo okuva ku Bookie promotion tubaddeko ne MC Starborn mpolampola ensonga zazitanyiza era n'abagamba nti ni muganda we omulwadde teyamuleke yasindikayo olubaka mpolampola kulaba nga atereera era tusigale nga tumusabira nono tumusabire n'ensonga yibuke. So for now tugenda kuba okay, so for now tujja tuberekereza then tujja kuba tukomawo later on with more updates naye nyongere kugamba nti making sure or subscribinga nyigakweyo bell button akakadde kolabaawo nyigako benga anytime utekayo ekitwano ku Bookie promotion obeera ofuna updates nakumangu mpolampola. Remember this is the only page or account okuleta latest updates in the entertainment social political byonna mpolampola. So obeerako kumanya wano oba obeera okola subscribinga nyiga button nyigakadde ako so kobe ngozikwasaganya bulungi. For now tukitadde tujja kuba tukomawo nate era exclusives endala.